obutawasa oba obutafumbirwa kiva kuki? Abaffe ekibuuzo kiri nti kisiraani abaana babaako gwe babba mu famire, kubanga waliwo ekintu ekirondoola nga bakitammwe babazadde naye nga tebayanjulako ku bakyala wadde okuleeta embaga. Bassenga mmwe muwangadde nabo, buli omu mulaba yazaala naye nga tewaliwo bulambulukufu nti ono ssenga yafumbirwa oba yayanjula, oba sinakindi nti mu bakitaffe basatu oba bana mulimu taata omu eyakola embaga. Okitegedde? Oba mu bassengaffe mulimu ssenga omu eyaleeta omusajja n'ayanjula, naye abalala bonna kitulondodde naffe abaana. Naffe tuli bwe tutyo, batwagalako bwagazi, tuzadde naye teriyo omusajja akukiinako kukyala wammwe kwanjula oba kwanjulwa. Abaffe kiva ku kifamire ezimu okuzisanga nga ziri bwe zityo, ate endala n'ozisanga nga zo buli mwana akulamu yayanjulwa, bawasa, bafumbirwa. Ekibuuzo kiri nti kiva ku ki? Akati njagala osimba olukono kujja amaggo osenvule. Sigenda kulwisa, sigenda kufuuka nga yagenda okusaba eryato n'asanga nga bajjula n'atereera. Sigenda kulondobereza, sigenda kudda mu lulonda kambe, sigenda kudda mu ludomo, wabula njagala tusome ku ekyo kyennyini ekivaako ekyo. Akati abantu abamu oba famire ezimu, era nno njagala mbyetegereze bulungi, mubaamu ebintuntu eby'enjawulo, mubaamu ebikusike eby'omunda eby'enjawulo, naye nga mujjakkanyanga kwebuuza kino lwaki kibeerawo naye nga temukifuddeeko. Abantu abasinga babuyabuya, abamu balokole, abamu eddiini nnyingi, okitegedde, nga tebalina mu magezi gagoba nswera ku bbi. Ensi eno si kuleekaana, ensi kutuula ku buliri kunoonyereza ekituufu mu nsi kye ki. Waliwo omuntu okugamba nti Katonda bw'ayagadde oba zaali nteekateeka za Mukama, eyo nno enjogera yadiba. Okitegedde? Ensi si kuleekaana, ne gw'otimba naye mu kyaki takubuulira kiro gy'abeera. Akuwaliriza ennyo n'akukubiriza ennyo okuba nti oli musabi. Ekiro mwattu tubeera nabo mu mbiri zaffe, abakulu abo tuba nabo mu ddiini ez'enjawulo mu mbiri zaffe, ate nga bakulu era nga bwe baddayo bakubiriza abantu okufaayo, okuweereza Mukama. Okitegedde? Kale nno ensi si kuleekaana, buli omu kutuula ku buliri nti ebyama by'abagagga, bw'olaba omugagga akukubiriza nti kola nnyo, mwattu obugagga si kukola nnyo, wadde ng'omuntu alina okukola mu nsi muno. Omuntu talina kulera ngalo, naye si kukola nnyo. Omukisa mpewo, osobola okukeera n'okuba bulooka 3,000 buli lunaku, era ng'okola nnyo, osomba nnyo n'ebiti, naye nga ssente tosobola kuzifuna, era nga lw'oba ozikutteko ba 30,000 watunze bulooka, ate omuwala akwetimba mu maaso mangu nnyo era ne muzikozesa mu nnaku 2, so nga bulooka zikutwalidde emyezi 2 okuzikuba. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omukisa si kusoma nnyo, ate era omukisa si gaana kusoma, wabula buli kimu okigezaako. Fiizi bwe zigaana, nga zigaanye togaanye bugaanyi, enkyo ojja kusanga ng'ate oli mugagga ffugge, ate ojja kusanga asomye ennyo n'amalako ng'ate akaaba, oluusi ng'afukaamirira ggwe ate asoma. Kale n'ebyensi byewuunyisa. Kakati katuuke ku mulamwa gwennyini omutuufu. Ekisooka, mu famire olutuuka nga mwabya ennyimbe, amugamba muganda waffe oli yabaddira taata mu bigere, munnange nga mumuteekako ng'asika, ng'ayambazibwa ekifundikwa, ng'aweebwa ekibbo, ng'aweebwa endeku oba omuggo, oba tugambe mu nzikiriza endala ezitambaza bifundikwa. Kati ng'Obusiraamu oba bo bakola batya? Abantu abeewusawusa, abantu ab'enjawulo. Kale katugambe mwogedde bwogezi nti gundi yalina okusikira taata waffe. Kakati taata wammwe abadde n'omukyala n'abaana, okitegedde,
akati omusika ngaddawo. Omusika bwaddawo bino bibabeera ababuyabuya agenze mu bulokole oba tagenze mu bulokole, yeekolera emirimu gye nga bulijjo. Ekifundiko ekyamukwasibwa yali amanyi bya mulumbe, bikoma mulumbe, ng'akireka mu kyalo ng'emmese zikirya nga kifa. Ate munnange kiruma mulamu, akola, abawala akwana, akati ng'atambula n'ensi. Akati nannyini kifundikwa tasobola kukkiriza kweyagala ng'ekifundikwa kye tekiriiwo. Ekifundikwa ekyo lwe lwandibadde ng'olugoye lw'omufu eyafa, wabula si eno bodi, wabula omwoyo guli. Omuntu bw'afa omwoyo gudda, era omwoyo guba wamu naffe. Ekyo abantu abamu beewussa naye nga bakimanyi nti omuzimu gukyayinza n'okudda ne gulinnya ku mutwe ne guwabula oba ne gukuloosa noga nti naloose omugenzi ssenga, naloose omugenzi taata omuto, naloose omugenzi jjajjaffe omusajja ng'aliko by'aŋŋamba. Abantu bonna bakimanyi nti omuntu bw'afa omwoyo gusigalawo wadde nga yo bodi yasaana. Okitegedde? Akati ebintu bye baakukwasa osibirirwa okubikuuma obutiribiri. Era abantu abasinga mulekerawo okulagajjala, abaana be mukwasa ebintu ebyo mubakuutire okubikuuma obutiribiri. Eyasika bw'atafaayo kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe, ebiseera ebisinga essanyu mu bulamu bwe liggwaawo. Nkyali ku musika kyokka nga points nnyingi nnyo ze ngenda okwogera kezikwatagana ku baana lwaki tebafumbirwa, lwaki tebawasa. Nsoose n'eno ey'obusika. Wasikira ssengaawo, wasikira jjajjaawo mukyala, oba wasikira kitaawo, oba wasikira jjajjaawo. Ndi ku mwana ow'obulenzi n'ow'obuwala wasika. Kakati obuvunaanyizibwa bw'omusika kwe kulambulanga abaana be waddira mu bigere. Tugambe oli mukyala wasikira sengaawo alina abaana be yazaala eri gye yali yafumbirwa. Akati nga bakwasa kibbo na kambe na lubugo, ng'oddewuwo ng'otuula nga n'olubugo emmese zirulya. Fasiti olubugo lukuleetera obuzibu, lukumalako essanyu, lukuggyako ebibyo, tosobola kufuna musajja akwagala n'owangala naye. Okitegedde? Omuzimu ogwo gubeera gubagoba nga bwe gutateredde bwe wasuula ebyagwo, naawe bw'olina okuyisibwa. Ekyokubiri, bw'abanga yali yaleka abaana, buvunaanyizibwa bwo okugendanga n'obalabako. Bwe babanga banaku nnyo, okubatwalirangayo ku mugaati n'essukaali. Ekikulu okubalambulako nga maama bwe yabeeranga, kubanga ggwe obeera ofuuse maama. Ekintu ky'okusuula abaana be waddira mu bigere kya bulabe nnyo era kijjisaako omuntu eby'obulungi bye n'asiraanira ddala. So nga akasonga katono nnyo n'oyenjera ku basawo ne bagamba baakuloga, oliko eddogo, simanyi ono mujjawo, simanyi ono yakkola bino, naye ng'ensonga ntono nnyo busika bwe bukusumbuwa. Gwe asikidde mukyala munno, sengaawo, jjajjaawo mukyala, gendangako mu baana, obalabeko, obalambuleko, baagale nga maama bwe yabaagalanga. Just okugenda abaana bo gye bali n'obabuuzaako, okubayitangako oba kubakubiranga essimu ti ku Lwokuna tusinkane mu kyalo, njagala kubabuuzaako, ne beekuŋŋaanya, n'ogenda n'obabuuzaako, n'ofumbayo omuwumbo gw'emmere nga maama bwe yakolanga, etali ya bukwakkulizo nti oba kijjulo oba kyalubaale, nedda, wabula okwate akambe ofumbeyo emmere mugiryeko mwenna, awo kyaluke. Okitegedde? Ekyokubiri, okukuuma ebintu byakwasibwa. Ekyokusatu, waliwo abantu abamu abatakwasa bintu, kati kugeza nga mu madiini ag'enjawulo, ne batakwasa nga bo tebakwasa bintu oba ki, wabula bo bakutuza butuza mu ntebe tigwosikidde gundi. Okitegedde? Kati abo okukuuma obuvunaanyizibwa obukwasiddwa, gw'okulembera banno beerumaaluma, tolibayitako wadde mu lukiiko, tolibakumaakuma. Kikole waakiri bakunyome bunyoomi, kikole waakiri bagaane bugaanyi, obutalya nkwe mu banno,
obutalondako sayidi kugamba nti neekubidde ku sayidi y'ono balina gwe bawalana naawe ozze sayidi y'eno. Omusika taba na ludda, omusika aba wakati waabo be yasikira. Okitegedde? Lyeffumu lye bakwasa lisala erudda n'erudda nti onosalanga amazima ku buli mwana. Liina effumu waggulu ne wansi effumu, omuwunda n'effumu lifumita wansi ne waggulu. Olimpiso teyeesigamwa, kitegeeza tewaabengawo omwana n'akwesigamangako bwannamunigina. Bonna onooyogereranga wamu nga tewali waabuzeewo obutalaga bunnanfuusi. Effumu eryo liba n'omugongo nti onoobanga n'omugongo ng'oli musajja eyeetengeredde mu nsala ye ey'ebintu. Tolina kutya kukyayibwa, tolina kutya muganda wo wadde. Olina okukola omulimu taata gwe yakolanga, kubanga abaana ye yabanga bazaala nga tabatya. Olina okuba nga teweetiiririra, gwe mugongo guli mu ffumu. Okugeza basobola okuba baagala okutunda ekibanja. Olina okutunuulira ekintu eky'obulabe n'ekibi n'oyawula amagezi agagoba enswera ku bbi, n'ogamba nti bino baabitulekera bulekezi, ffe tulina kukola bukozi. Ebyaffe bye tukoze bye tulina okutunda, n'ebye baatulekera tulina bikuuma. Okitegedde? Era n'ofuna ekirowoozo ekiga nti singa tebaabitulekera twanditunze biki? Bo abaabireka nga baakola ne babigula. Ffe lwaki tetukola ne tugula ebyaffe? Bino tulina kukuumira mu bukuumizi bulamu bwaffe, kubanga ettaka bwe bugagga. Kati bwe buvunaanyizibwa bw'omusika okutunulanga okutegeera ensonga, wabula si kufa kulya ssente olw'okuba wali bagenda bawaba obukadde 1,000 otuule obaleebalemu ogambe nti ngulako n'emmotoka, oba ogudde. Obukadde 1,000 temuli. Bwe banaakuwaako $2,000,000 si ssente ng'otunze kintu kya kitammwe kya mugenzi, si ssente. Era tewabaawo makulu. Always oyina okuba nti ggwe olubeerera tokkiriziganya na kutunda. Okuggyako ekintu ky'osobola okukkiriza okutunda, be baana nga baasikira ewantu nga beerinaanye, ng'ekibanja kya mugenzi naye nga beerinaanye. Ate omwana alina okuba ng'akulaga wagenda oggula muganda wo. Kati singa abalaga wagenda oggula ne mumukkiriza n'atunda n'atagula, gusinga ye. Omusika wakkiririza banne okutunda waawano. Omusika wakkiririza ekibanja kitundibwe waawano. Nkiddamu, omusika wakkirizibwa ekibanja kitundibwe, nakkiriza n'ateekako n'omukono waawano. Abaana abooluganda si kirungi kulinaanigana. Omulenzi bw'awasa n'oli n'awasa ng'oli yazimba ku kibanja kuno n'oli yazimba ku kiri. Abakyala batera obbaawula, tebatera kuwangaaza nkolagana so nga baaluganda. Kitammwe bw'aleka ekibanja kimu, abaana nga bagenda kuzimba babeere butiko, mu mateeka g'ennono singa babaamu amagezi, bano abaawula ensalosalo nga bali butiko bandibadde batunda ne banoonya gye bagula nti ekibanja kidda mu kibanja. Singa mukikkaanyaako nga buli agenda okutunda agenda kunoonya waagula ne batagula, olwo gusinga bo tabeera musika, kubanga mu lukiiko mwogera ne muteesa, oli naga nti nze sisobola kubeera wano, nze ninawe nafunye ekibanja we njagala okubeera. Kikkakatako omusika okutambula akulagewo gy'agenda oggula. Okitegedde? Bw'akulagayo wano mukkiriza atunde kubanga beerinaanye. Bw'atunda n'atagula, kiri ekigambo kye yayogera nti ŋŋenda kugula kibanja kiba kiwedde, guba gusinga ye, omusika tokibaamu. Naye bino eby'okutunda obutuzi ntugaba ne ssente, omusika ebiseera ebisinga osemba nakyo ne baganda bo mwenna mubonaabona kimu, muba mulidde ssente ez'ekibi ekisikire ekinaalondola omwana n'omuzzukulu. Wabula lwe mutunda obutaka bwammwe, abaana bammwe abaliddawo babulwa gye balibeera. Ettaka bwe bugagga. Kakati ekyo kyekintu ekimu ekisooka ekisobola okugaana omuntu okuwasa, ekisobola okugaana okufumbirwa. Okitegedde? Ekyo era kigaana n'omuntu okuzaala, era kigaana n'omuntu okubeera n'ewuwe. Onfuna bulungi? Naddala omuntu nga yatunda ebyobusika, naddala omuntu nga tategedde busika bwe, asobola okulemererwa okukola amaka, era asobola okulemererwa n'okuzimba.
wabula okwana obeera osobola naye okunywezaawo omukazi okunywezaawo amaka oyinza okulemererwa n'okuzimba osobola okulemererwa kyekimu ne ku bakyala osobola okwekanga nga buli musajja gw'ofuna kuyita myaganya gya ngalo lwa mwoyo guli kakati ekyo kimu ekyo nkivuddeko. Ekirala ekigaana omuntu okufumbirwa oba okuwasa bye birootolooto bino bye muloota ng'olaba nti omwana gw'ozaala akwebakako oba mwekola noloota omusajja mu birooto ng'obeeramu ne oba ex boyfriend najja nakusaba omukwano n'okkiriza mu kirooto nga si bya bubi noloota ekiro ng'obaddeko ne muganzi wo era ne mwekola mu kirooto noloota ng'omusajja yennyini gw'olina mu buliri ate akukkakkanyeeko mu kirooto naye nga mbuliwo waali naye nga mu kirooto ate era ajja yennyini sitiiru era n'akukozesa. Ne ku basajja bwe batyo nga olaba mu birooto ogenda okuzuka ng'obaddeko kko n'abaagalwa obadde naye mu kikolwa ky'omukwano bwe bityo. Kakati ekyo ekireeta ebirooto ebyo kiremeseza ddala omuntu okufumbirwa oba okufuna mwana munne oba okujja ayanjulwe oba ayanjule. Eryo lyerimu ku kkuuli eddene ennyo ku nsonga eyo. Mu famire bwe mubeeramu abaana bafuna ebirootoloto bwe batyo tekitegeeza oli aloota nti yajja okufuna ekizibu ekyo wabula ekirooto kimu kiba kya famire. Ono abeera aloota ebirooto ebyo baba bamuyisizaako nga muzindaalo naye aloota si yabannyini byo wadde nga biba biise ku mutwe gwe. Ekirooto kiba kikuba famire. Oli bw'aloota ng'agwa mu kinnya tekitegeeza nti yagenda okufa. Ekinnya kitegeeza ntaana, kitegeeza kulabulwa. Oloota ogwa mu kinnya, oloota ekinnya ekyenzikiza, oloota ekinnya ekiwanvu ennyo n'ozuukuka ng'obadde ogenda kugwayo. Tekitegeeza ggwe aloota. Ekirooto kiba kizze nga kirango nti mu kika kyammwe obuwangaazi bujja kubeera bwakwegayirira. Mu kika kyammwe abantu bajja kufa ng'ebintu ebitategeerekeka. Ye muntu aloota ekinnya kyokka ggwe oyinza okulowooza nti oli abiroota yennyini byo wabula nga abirootera famire. Ggwe ne weesuulirayo gwa naggamba n'oganze tebinkwatako naye nga mu kika mulimu omwana aloota ng'abasajja bamukozesa, omwana aloota ng'akozesa abakazi tugambe alimu omu naye ng'abooluganda mulinga 20. Ekirooto ekyo kiba kya famire yonna, kikuba famire yonna. Mulekerawo okwesuulirayo gwa naggamba, mulekerawo okulaba omuntu omu abonaabona mu famire ne mulowooza nti ebyo byoyo. Omuntu omu aloota mu famire oba abonaabona mu famire oba aliko empewo mu famire ebiseera ebisinga obungi yavaako ekintu ekibanga eddogo erisumbuwa mwenna. Yavaako mwenna okusumbuibwa n'okulondoolebwa emyoyo. Oyo mmwe gwe mulabanga abonaabona, gwe mulabanga gwe mwaleka, gwe mulabanga atategeera, gwe mulabanga atayagala kukola. Oyo abeerako ebintu nga bibataddeko abiri wabula nga byo bikanya muyisizaako mu mesegi. Kyokka abagamba byaloota naye temufaayo. Kati okubonaabona kwayitamu ye asooka n'abonaabona nnyo nga mmwe mweyagala. Kyokka bw'agayala nammwe ne mugayaala okubonaabona okwo kusibukira mu famire yonna. Buli abadde ne ssente nakka wansi ate ebiseera ebisinga okubonaabona okwo kutera okubajjira ng'emyaka gigenderedde nga tokyalina bugezi bwonna, tokyasobola kutambuza lubaale nakkiriza kubanga obutakola lubaale buluma akuze. Wano wonna ng'okyali muvubuka olina amalala, munna abonaabona yasiraana, munna akugamba lubaale waali, tofaayo, tokola ki, kasente okayina, abawala okwanozzaawo, ebintu bwe biti empaka z'empaka, gw'otakkiriza, gwe wakozibwa mu ddiini biki, n'ogamba oyo kwesiriwazaakwe ffe nga tukola. Agende mu kyaki alokoke akwate bayibuli bye bintu bijja kgenda biki gwe nolowooza nti bijja kgenda, nolowooza nti mu kujja baayita biyite, nolowooza nti mu kujja baagula bigule. Akati gwe nojja weesiriwaza n'otafunamu magezi gagoba nswera ku bbi nti si ye yabigula, si ye yabireeta, yeekanga bimukutte. Kati n'otayingira mu nnaku ye n'ogenda mu maaso n'obulimulimu obwo amalala okola, abawala okwana bakuyita mami, akasente tekakubulako mu nsawo ne bakusibira obukadde 2 osobola obbusasula. Kati ekintu bwe kityo kati amagezi ne gajja gakubulira ddala amazaali n'otambula n'amagezi ge wasanga obusanzi ku nsi olw'okuba munno omusomi naawe n'obeera musomi, olw'okuba bakubulirira nnyo mu kyaki naawe n'okwata ebyo n'olemu okumanya nti nna gye nzaalibwa waliyo ebiriyo babitugamba
babyogerako byabaka muganda waffe si yeyayagala si yakeera enkyo bigula si yayagala okubonaabona si yayagala obutakola n'olemererwa ddala ddala okutuula ku buliri olowooze kakati ebyo bitera obbasanga nga muyingiridde emyaka 45 ebiseera bikuyiseeko ne bw'onootambula ku musawo takyakulinako ddagala era abantu abamu abakuzekuza emyaka nze mbatumiddeko nnyo wano wonna nga muvubuka mugaana ebintu ebyo amalala ne gabeera amalala muyina amaanyi mangi mufuna ku busente ensi bwegende kufundiriza amagulu gakuluma emigongo gikuluma amaaso gazeeko ekifu emirimu gibuze ate lwajjukira okutambula ku basawo ate lwe yejjusa mbusaamanya abantu abo bakulukulu mwetaaga kubagoba mwe basenkulu ebigambo bye bazze boogera okuva emabega biba bingi babeera bazze tebaagala kumanya okitegedde ebintu bwe bityo naye nga baba bagambanga nga tebafaayo ensi emala mufundiriza amagulu gazimbye ennyingo zimuluma omugongo gumuluma amabega ekifuba kiba kimuluma asobeddwa emirimu gikendedde emyaka gye gigenderedde okitegedde famire erimu abantu abaana bazadde bamusuulidde n'obuzzukulu awo kyokka ate emirimu gifudde awo gy'emyaka lubaale mwalindira omuntu kati amalala ne gakuggwa bulungi n'obonaabona nga ne bw'oyita emirimu gye wakola nga tegikyayinza kudda okitegedde kale nno mwenna mwegendereze abantu b'ensi ensi sikuleekaana ensi ng'okyalina amaanyi okyalina embavu kutuula ku buliri kulowooza teri muntu akweyinuza alibawo mu kaseera kali nga kakutuukiridde ak'okusoomoozebwa akuwaliriza okulinnya bw'ogwa akuyita kadduwa nnema muyina okwegendereza ennyo abantu obutabuukira gundi waabuukidde obuteesigamanga ku gundi okulowooza ennyo nti nazaalwa bw'omu okuva mu lubuto lwa mmange era ensi kirabika nali nina okutunula mu ngatto zange ntambule olugendo lwange olw'ensi so teri muntu ali kulimira lubimbi teri muntu ali kutuusa gy'alaga teri muntu ali kulumirirwa nga talina kigendererwa abantu b'ensi be mutambula nabo mubeegendereze abantu ababawa amagezi ku by'ensi mubeegendereze omuntu yennyini asobola okweyisa mu nsi omuntu yennyini asobola okukozesa omutwe gwe omuntu yennyini asobola okutuula ku buliri n'alowooza ekituufu mu nsi muno kyeki muve ku bye babagamba muve ku byempulira boogera muve ku muzindaalo oguli waggulu nti amazima gali eno muve ku kajjajjatta w'abantu abantu abasinga bakajjajjatta emizindaalo gy'owulira boogererako bonna basika bazza waabwe bafa kuweza abantu mu kuweza abantu babalamu ssente nti omulokole bwajjuza abantu ezo ssente akibala nti buli omu bw'anaavamu omutwalo buli lwa Sande oba 2,200 kubanga kyakiza buntu mulokole ajja kwezimba ajja kuteekawo buli kimu n'amatibbi agateekewo okitegedde naye nga mmwe bigambo bingi bye bibatuuza mu butebi bigambo bingi magezi mangi kwogera nnyo kukozesa bwongo kokuwa ebyokulabirako ebikwata ku bulamu bw'abantu ne bikutuuzaawo n'osiriwala nakuga nti omukisa gugwo gujja naawe n'osiriwala nti omukisa gusobola okujja obuzzi naga nti omukisa gugwo gutoole naawe n'osiriwala nti omukisa batoola mutoole gy'obeera nti bulo bulina endebwe mwe buli nti ogenda kuyoolamu oteeke mu nsawo mulekerawo okubuzaabuzibwa nti omukisa gugwo gujja nti omuntu asobola okukeera enkya n'akwata omukisa ebigambo ebingi ebyogerebwa ebikwata ku bulamu bw'abantu ebiseera ebisinga abantu nabo tebalowooza omuntu naye tasobola kufuna kukkiriza teri mukisa gujja buzzi nga togukoleredde teri kya bulungi kitamala kubonaabonerwa teri kintu ne bwoba ogenda kuwasambaga omala kubonaabona n'otambula mu by'emikwano n'okola ki n'ozunga wano nawali n'olyoka ofuna omukazi bw'oba onoofuna ssente bamala kuzibonaabonera abaana abasinga asoma okuva nassale paka makerere okwo konna lugendo lwa kubonaabona okufuna obwa ffaaza bano abasoma obwa ffaaza basoma emyaka 10 kwo konna kuba kubonaabona okukola okufuna ssente oyitibwa omuntu emyaka gyonna egisooka osooka kubonaabona naye nga tomanyi ky'oliba olabira awo oli myaka 28 ng'olina emmotoka olina amaka olina omukyalo olina buli kimu naye ng'emyaka gino egisoose ogiyisemu mu nsi na bulumi ne weekanga ng'omukisa guzze mu kukola ennyo n'ofuna ssente teri muntu ajja keera kutuulawo mu katebe kolera ngalo kweno ensi eyatutonderwa nga kkubo nga nsi ya buweereza ya bukozi otule mu katebe ozaatamuka era ososole enjalo gaye kagende mu kyaki bagambe nti omukisa guugwo era ddala ogutoole muve mu buyabuya ebigambo ebingi amagezi amangi obwongo obungi
abantu abamu babikozesa okusobola okuteeka abalala wansi n'okubajjako ebyabwe. Ebigambo ebingi mu byegendereze, amagezi amaanyi n'obwongo abantu bye bakozesa okusobola okutuuzaawo ng'ekibiina mu byegendereze. Kale nno ebintu ebisumbuwa abantu mu famire bya munda era bikusike, byetaaga omuntu okutuula ennyo yekka ku buliri ne yeebuuza ne yeenoonyerezaako. Mutambuleeko mwebuuze, mujja kuzuula ebyamu ebiri mu famirizi zammwe. Famire ziyina ebizibu ebikusike, ziyina ebizibu naye ng'ebimu bajjajja bammwe abaabasooka be baayonoona ne musanga ebibi ebisikire. Kale nno obutawasa n'obutafumbirwa buli mu kika kyammwe lwe mubeerangamu omwana ng'aloota yeegatta n'omusajja. Ekyo ekirooto kiba tekyogera ku oyo yekka, kiba kyogera abaana b'omu famire omwo. Wabaawo omwoyo nga gwabawasa mmwe abaana ab'obuwala, naye olw'okuba nti guloose ono yekka tekitegeeza nti aloota yenna nnyini byo. Ekirooto kiba kikuba abaana mwenna abaazaalibwa. Ky'oba olina okumanya ono bw'akiroota kiba kitegeeza nti mwenna abaana abawala abaazaalibwa muli bak'omusajja oyo. Omusajja oyo yabawasa, temulooza nti yawasaako ono yekka. Oyo ono gw'alaba nga mwegattako ekiro mu kirooto, alaba ba ex boyfriend, alaba omusajja gwe eyafa, alaba abasajja ab'enjawulo bamukwana, bamupeerereza, bali mu buliri beegatta, ebintu bwe bityo. Kitegeeza mwenna abaana ab'obuwala muli bafumbo, waliwo eyabawasa. Teri musajja ajja kukusongamu bufumbo ne bubeerera. Era abantu abaliko embeera eyo afuna omusajja ne beeyagala nnyo n'amuwa omutima gwe era n'awulira ng'agumenya n'amugamba mu butuufu nfunye ggwe mmaze. Abantu abaliko embeera eyo ey'okulootagana ebintu by'okwegatta, ebiseera ebisinga obungi bw'afuna muganzi we bambi aba awulira amwagala. Ekibaawula kiba kitono, ekisooka kibateekamu entondo, ekyokubiri kiyimirira wakati wammwe gw'omwami n'omukyala ne kibateekamu entalo, ne kibateekamu okweronda, ne mwerondera akantu akatono, ne muyombera akantu akatono, ne mutondowala akantu akatono, naye nga wakati wammwe mwembereri waliwo omwoyo ogutuddewo oguleeta embeera eyo. Kyokka nga ono bw'ayomba tajja kudda mabega. Okitegedde? Guli omwoyo gusobola okufuula ono ow'obusungu n'akuteekamu n'empi, gwe nno n'olayira nga wammwe batakkubangako era kankuviire. Naye nga waliwo omwoyo ogukozesa, tegukwagalako musajja, tegukwagalako mukazi, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omwoyo ogwo oguleetera okwegatta mu kirooto, buli lw'obeera ne muganzi wo guba wali ku bbali ng'obujja buguluma, ng'ebbuba liguluma. Okitegedde? Kale gwe bwe guba gusazeewo mu bw'obuntu gukuwaamu. Bino bye mubeera ne baganzi bammwe n'omwagalayo omwezi oba emyezi ebiri oba omwaka. Okitegedde? Osobola okubeera ne muganzi omwaka mulamba ne muzaaliramu omwana. Waliwo ababeera mu bufumbo ne bazaala abaana babiri ne bumala ne busaanawo. Okitegedde? Omwoyo ogwo gumanya okukuwaamu ng'omulya mmere naawe weeyagaleko. Kyokka bwe weeyagalako obusungu gy'obujja okuwulira ng'omuntu ono akonyiye tomanyaayo. Obusungu gy'obujja baawo ng'akomawo ekawungezi n'owulira nga tomwagala, tomanya kiva ku ki. Obusungu gy'obujja n'obeera nga toyagala muwaako ng'otunda eri ku kisenge, tomanyaayo. Obusungu gye buva n'obeera nga bulwagamba ku kintu ekyo onyiiga, tomanyi kiva ku ki. Ebiseera ebisinga guba mwoyo ogwo ogubaleetera okwegatta mu birooto. Kale nno mulina okubeera abantu abeegendereza, mulina okubeera abantu abayina obwakizoozi mu nsi muno, okutuula ku buliri kukulowooza, obutakkirizanga nnyo bantu kukulowooleza. Kkiriza omuntu okukulowooleza nga kyakulowooleza naawe bw'okiraba okitegeera. Mulekeraawo okutambula ng'omuwawa nga buli asanze alina okukkirizisa ekyo ekitaliimu nsa, okugeza nga bw'onootuula wali nakugaa nti nkusabira. Okitegedde? Nga n'akusabira yennyini naye tateredde. Waliwo akusabira nga naye talina mukazi, waliwo akusabira nga naye ebyobufumbo bimusumbuwa, waliwo akusabira nga naye yakyawo ono n'akwata oli, waliwo akusabira nga naye tateredde ng'omusajja omukulu nti ono omukazi nava naye dda, nga naye bw'akyawo ono akwata ono naye abatangatangamu. Waliwo akusabira nga naye olaba tateredde, talina mukazi, talina baana, ebintu bwe bityo, naye wa buvuyo, taggwebwako buvuyo, ebintu bwe bityo. Kakati okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale nno mwegendereze. Amadiini galeetebwa buleetebwa. Amadiini biringa bibiina. Amadiini kuno biringa bibiina.
tegalinaawo makulu. Amadiini gaalina amakulu ewaabwe gye gaava, ate amadiini agaalina amakulu ewaabwe gye gaava amadiini galinga asatu. Eddiini y'Obusiraamu ekyo kyali kya buwangwa ddala, nzikiriza ya buwangwa ddala mu Buwarabu, eyo ntuufu gye yava, wabula si ntuufu kuno. Naye ng'ate si mbi, kubanga eddiini eyo esobola okukusomesa, esobola okukuyigiriza okweyisa obulungi, esobola okukuyigiriza okulyanga ne banno, esobola okukuyigiriza okuyamba omulala. Enteekateeka z'amadiini si mbi, wabula lwakuba nti mmwe mwaziyingiramu ne musiriwala ne mwerabira ebyammwe, naye nga tezandibadde mbi. Obusiraamu butuufu gye bwava, bwe buwangwa bwabwe, ly'ekkubo mu baayitanga okumanya Mukama Katonda mu buwangire bwabwe ne mu lulimi lwabwe ne mu kuwuliziganya nga bo Abawarabu era ng'abatonde Abawarabu. Wabula olw'okuba nti ensi zaalimu ababuyabuya abali emabega, okitegedde, baabunyisa ekintu ekyo nga buli gye bayita baga nti bano bonna tulina obbafuula baganda baffe, okitegedde. Lulina okufuuka olugogo lwa ssente, kubanga bwe tubuna amawanga 7 buli muntu anaawangayo 1,000 tujja kufunangako 10% mu nsawo enaddanga eri ekibiina kino oba eri enzikiriza eno, okitegedde. N'Obukatuliki bwe buli. Obukatuliki gye bwava butuufu, kyokka Obukatuliki bweyoza mu Basoddokisi, kyokka eddiini ezo bbiri, Obusiraamu tubale nti Orthodox n'Obukatuliki tugiyite eddiini emu, kubanga Orthodox engeri gye yeeyisaamu, Omukatuliki teyayawukana nnyo n'Abasoddokisi, wabula kati ze ddiini bbiri ze tuba tubala nti eddiini ezaava gye zivudde n'emirandira gyazo nga kyali kyakusinza, yali nsinza ya buwangwa bwabwe, yali nsinza mu basinzira okwogereramu n'ebyo bye batalaba. Amadiini amalala go geeyawula muno, geetoola muno, tegalina nti ensinze yeeva wano, tegalina nti bano eggwanga bwe liti lye lyasinzanga liti, tebalina nti oba bano be baasinzanga bati, wabula beeyoza mu zi Bayibuli ne beeyoza mu zi Kuraani, okugeza nga Obusiraamu buno bwakabalaza oba be Basunni oba be bakabalaza, Tabuliki ne babeeyozaamu, waliwo Abahindu, waliwo ye lwaki mbonaabona n'amadiini okitegedde. Kati waliwo zinnansangwa ezajjira ddala nga kivudde eri nga kyekyobuwangwa, abantu okusoma ennyo n'okubeera bagezigezi n'okwegeziwaza ne batandika okwerondanga nti okusinziira kw'eno layini wano kino mukikutte bubi, okusinziira ku njatula y'eno layini wano tulina kweyisa bwe tuti, wano tukole tuti, okitegedde. Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale nno ensi eno kwegeziwaza, ensi eno omuntu yeegeziwaza n'atandikawo wali akantu, mwattu n'afuna abagoberezi, ne bookera ku makya n'ozimba wali ekiwempe n'oteekawo omuzira n'otandika okuleekaana, ekiwempe tekibulamu bakituulamu. Kati y'ensi eno mulina okwegendereza, mujja kkanyanga kubuuza bibuuzo, lwaki tetufumbirwa? Naye mwerabidde nti twabanga n'obujjajjaffe, olw'okuba mwakula kitammwe abuvumirira, olw'okuba mwakula kitammwe tabyagala, gwe ng'omwana okuza ofunye amagezi agagoba enswera ku bbi, okoze ki? Okozeewo ki? Kitaawo yeekulidde, maama wo yeekulidde, tebakyategeerekeka, ate basaba ggwe omunnyo, obonaabona emirimu gibuza obuliddwa n'akuwasa, naye nga taatawo sitiiru omulaba ekibeerabera kyayitamu, ate bw'omulaba alabika bulabisi nti alina ekintu ekimujigija munda mu mutima, kyokka era oyongera kusiriwala, akugamba weekwase Mukama, soma noveena, soma ekisinde ekyokumakya, soma essaala ey'okusuubira, okitegedde, soma essaala ey'okubonerera, osoma essaala ey'okubonerera gy'obeera olina gwe wabba, gy'obeera olina gwe wasobya, okitegedde, ne bakulowoozesa nti otudde ku bibi so nga tobirina, kyokka ebibi by'olina biri mu buwangwa bwammwe, by'olina okubonereramu n'okusaba biri mu buwangwa bwammwe, kubanga bakitaabo bennyini abasaba okubonerera baasobya, bajjajjammwe baasobya, kitegedde. Ebiseera biyise bingi, baagaana okuzzaawo byammwe eby'ekika, baabyesamba, baabisuulaganya, baabisindiikiriza, kyokka akuvevengerako, genda mu kyaki osabe essaala ey'okubonerera, osabe essaala ey'okusuubira, osabe essaala ey'okufa obulungi. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo by'osaba teri kirikuwulira, teri Katonda aliwuliriza muntu ng'anyoomye omuzadde,
ng'onyomya kitaawo ne nnyoko. Kitaawo ne nnyoko lwe lujegere omuva ekintu kye bayita lubaale, kubanga kitaawo ne nnyoko tebaaboneka bubonesi, baazaalibwa kisajja na kikazi. Buli azaalibwa ekisajja n'ekikazi abeerako ekitundu ky'ekika n'ekitundu ky'obukojja. Okitegeddeza empewo lwe lujegere. Taata ne maama, maama yavaawa nti bwe bukojja, tulina obukojja bwa maama. Taata yavaawa nti kyekika. Taata yalina maama, tulina obukojja bwa taata. Lwe lujegere omuva ggwe olaba omuzadde gw'olabye. Teri muntu aliyogera na Katonda butereevu ng'akyaye bano bye yateekawo okukutonda. Bye yateekawo okukutonda be bazadde. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Kitaawo ne nnyoko ly'ekkubo okummanya. Kitaawo ne nnyoko ge magezi, amagezi mwe gasookera. Kitaawo ne nnyoko gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Tosobola kukoowoola Katonda nga toyise mu taatawo ne nnyoko n'olowooza nti Katonda onoomulaba. Teri muntu asobola kutuukirira Museveni nga tayise mu kakiiko mwendako ku kyalo LC5. Okitegere tugambe olina ky'oyagala ng'oggyeko bano baminisita bamusinkana obutereevu. Ne kati njogera ku bantu ab'enjawulo, oyagala kulaba Museveni era olina ebbaluwa gy'oyitamu ne bagenda nga bagiteekateekako emikono ba RDC w'ennaku zino oba bayita ba RCC, abo bwe batyo. Kukitegedde n'olyoka otuuka ku Museveni. Tosobola kuva eno n'ogenda olaba Muwenda Mutebi Kabaka nga ogenza otambula butambuzi n'omulaba. Olina emikono gy'oyitamu egyo gye yateeka ku byalo ku magombolola n'osobola okulaba Muwenda Mutebi Kabaka, okuggyako abo baabeera nabo ku lusegere be basobola okumulaba, oba abamulinaanye oba abaddukanya offices ze be basobola okumulaba. Katonda tosobola kwogera naye, tosobola kufukamira mu kyaki n'okowoola Katonda oba munyoomi nga bw'otategedde muzadde ne Katonda bw'otasobola kumutegeera. Era Katonda aba akukyawa nnyo kubanga oba wabuukira. Tosobola kundekawo nze akuzaala n'ogenda ate ewa mukama wange, era mukama wange agamba woonyoomedde oli nange tojja kuntegeera. Mufune amagezi agagoba enswera ku bbi. Eby'okulemerera okufumbirwa byama biri mu kika. Ne bw'olifukamira mu kyaki, ne bw'olikuuta akalevu ne kajjako sigida ng'oli musiraamu, ne bw'olifukamira ekifuba ne kijjako sigida, ne bw'olifuna sigida 3, sigida emu eri ku mavivya nti ge gafukamira, sigida endala eri ku kifuba, sigida endala eri mu kyenyi oba ku mumwa, ne bw'olifuna sigida 5, waliwo ebintu bye batasaalira, waliwo ebintu bye batasabira. Ekyo nsiba nkibagamba. Omwoyo gukwegattako, omwoyo gukugaana okufumbirwa oba okuwasa, omwoyo gukugaana okuzimba enju, ne bw'olifuna sigida 10 mu kitundu kyekimu, waliwo ebintu bye batasaalira, waliwo ebintu ebyasukka mu kumanya. Ne bannasayansi beewuunya nti omuntu asobola okunywa amazzi agatali mafumbe nga gali mu nsumbi ya lubaale, okitegedde n'atalwala. Onfuna era n'abeera nga tagenda mu malwaliro, era n'abeera nga tamanyi ddagala, naye ng'ensumbi zibeera awo tezisaanikirwa. Ensumbi tezigenda mu mazzi mafumbe, zigenda mu mazzi ga ku luzzi oba ag'enkuba. Ne bwe gamalamu wiiki omusamize talwala, ategedde empewo talwala. Bannasayansi nabo kyabasobera. N'ab'amadiini balina ekintu kye batamanyi. Waliwo ekizibu ky'otasaalira, ekyo n'abakulu abakulira amadiini bakimanyi. Waliwo ekizibu ekiba ku muntu nga tekisaalirwa, nga ne bw'omusaalira, nga ne bw'omugamba saala nnyo, nga ne baamuwali mu baseeka bwe balaba kibasobedde basalawo kusirika, ne bakukotoggera, ne bakuzibira ekkubo, kubanga bwe banakugamba nti tambulako, bo bakitwalanga nti ojja kulooza nti basamira. Kyokka ekituufu baba bakimanyi gye bakulidde, wabula baba n'ebintu bye baatemerako ettaka bye bataagala kumanyisa balala nti nabo balina kye bamanyi, ne beefuulira ddala abatukuvu. Okitegedde? Kakati biseera ebisinga obungi era abakulu abo ogenda okulaba bafa bubi. Mwegendereze, naawe funa amagezi agagoba enswera ku bbi. Waliwo ekintu kye batasabira. Ne bw'olireekaana mu kyaki, ne bw'olizina, ne bw'oliwanika emikono, ne bw'olitunuza amaaso waggulu, mumanyi okusaba nga mutunuza amaaso waggulu. Okitegedde? Teri yajja kukulaba okuggyako ng'ozza ewaka. Ne bw'oliteeka amaaso waggulu, ne bw'olikuba olubuto wansi, ne bw'olisaba, pasita agenda nagasaba
saba, mulokole saba, mulokole saba, 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 mu linnya lya Yesu, saba, saba, mulokole saba. Ne bw'onoosaba emimiro ojja giregera bwereere, emimiro gituuka kanyala, gituuka okukalirira. Toyina, waliwo ekintu kye batasabira, waliwo ekintu kye wazaalwa nakyo. Oliko ebbala ku mubiri, kyokka oli mbulokole bagasaba, bwe bikuliko bigende. Ddira ebbala olikuuteko, jjako ebbala, funa akambe lisaleko. Bw'onooba tonalisalako, nyiikira kusaba kuba otegeera nnyo. Balokole bangi bali mu makyaki, olina ebbala ku kabina, olina ebbala ku kasolo. Waliwo abakazi abamu abalina amabala ku busolo oba ku katama keeno nga kuliko akabala. Sooka weebuuza obulambe obwo buva ku ki? Teri bulambe buli ku muntu. Olina ebbala ku lubuto, olina ebbala mu mugongo, olina ebbala ku kisambi, olina ebbala ku mukono. Oli mu kyaki, mbunsaba ebindiko bigende. Mutuule wansi mulowooze, mukolerere obulamu. Ensi eno waliwo obuweereza obwatutonderwako bwe tulina okubeeramu. Mubeere bagezi, mufune amagezi agagoba enswera ku bbi, baleme kubalowooleza. Nammwe mufiseeyo obudde mwerowoolezeeko, mulowoozeeko. Temuli mbuzi ze basibamu mu ggwanga bazitwale wali ekyokulya. Baaba wa amagezi agasinga ag'embuzi. Naawe osobola okukozesa amagezi go n'omutwe gwo n'otagendera ku byagundi. Omutwe gwo guli mobayiro. Katonda yakutondeko omutwe, yakutondako obwongo. Bwe wali ozaalwa, kitaawo ne nnyoko be baalina okuzimba. Kati bw'oba osomye mu ssomero n'ofuna amagezi ag'ensi, kozesa n'amagezi amazaale obigatte. Ogambe naye ekituufu kye ki? Ogambe naye bino byempulira mu famire. Ogambe naye bino waliwo ebintu ebitagenda nga tusabye. Y'okusaba kwaffe wano, okusaba kw'Abakatuliki kwandibadde mu Lulatini, okusaba kw'Abawarabu kwandibadde mu Luwarabu. Okitegedde? Sooka weebuuze, ndi Muwarabu? Sooka weebuuze, ndi mweru? Sooka weebuuze, ndi bbo? Sooka weebuuze, bajjajja baabo be bajjajja bange? Sooka weebuuze nti omusaayi gwange gwe musaayi gwabwe. Siri ku kino nti ffenna tulina omusaayi mumyufu, njogera omusaayi gwa famire, olulyo olunyiriri. Sooka weebuuze nti mu bye tulanya byonna mu famire yaffe mulimu Ibulayimu, mulimu gundi, nabbi gundi. Sooka obyebuuze, olina ensibukoyo. Bali be basinza bonna beeru ba mu buwangwa bwabwe. Bw'otunuulira Yesu, musajja mweru era muzungu. Bw'otunuulira Nabbi Muhammad, musajja Muwarabu, abaffe, gwe wasinzanga ki? Okitegedde? Wasinzanga ki? Kati gwe oyinza okuddira omuddugavu atudde wano, tugambe kaseekende, n'akeera ku makya ng'aliko amaanyi, n'otwala ekifaananyi kye mu Bulaaya ne batandika omusinza. Tebuba busiru. Naffe wano tusobola okuvamu omuntu n'akola ebyewuunyo, kaseekende n'afuuka kaseekende, kaseekende n'afuuka kaseekende. Oyo singa tumukkiriza wano nti ekyewuunyo akikoze, kiba kizze nga mirako mu buwangire bwaffe abaddugavu. Kyo kiba tekizze nga mirako mu buwangire bw'abali abeeru. Abeeru nabo basangibwa ne bwe bye basinza. Kiteere, kale nno mwegendereze nnyo embeera eyo. Akati bwe tudda ku poyinti endala, lwaki abantu tebafumbirwa? Okitegedde? Era lwaki tebawasa? Waliwo famire ezirina amabanja ago, abantu babeegattako mu birooto, baasika ne balagajjala, kani babeera nga tebafumbirwa, tebawasa. Akati munnange, waliwo embaga eziwalirizibwa ku bika. Eziwalirizibwa ku bika ze zitya? Nze njagala otuule owulirize. Nze nja kukugamba buli kimu, onoolemwa bulemwa. Nze nja kukubuulirira, onoolemwa bulemwa. Ate okubuulirira kuno si bye bino mbu mu kyaki gye bakoma okubeeramu abangi bawaayo ekimu eky'ekkumi. Nedda, nze okubuulirira kwange si kwa bigendererwa, era sibasaba kimu kya kkumi. Era bwe nkasukayo odiyo teriiko bukwakkulizo nti awuliriza aleete kino, okuggyako asiimye nanga naye omusajja ono yeetaaga okubeererangawo, yeetaaga okulabiriranga. Ebitali bisabe, ebitali byakusuubira, ebitali byagamba nti mwenno mumpe. Nedda, wabula mbabuulirira ng'omuntu eyajja okubazaala n'okubazibula amaaso. Akati ebiseera ebisinga obungi abantu abeegattikibwako emyoyo n'abantu abaasika
oluusi ne bagayaala. Tugambye nti babulwa amaka, balemererwa okuzimba, ate balemererwa abamu okuzaala, ate n'okuwasa ebyokuwasa. Akati waliwo famire ezimu nga zirina amabanja ago ng'era tezisobola kufumbirwa wadde okuwasa. Kakati ki kino nkireese? Kati olutuuka ng'ekiwala kibeera mu famire, kiroota bakyegattako, kiroota emyoyo biki, kati gye kitambulira nga kisangayo omusajja nga naye alina amabanja ge gamu naye ng'alina ssente. Kyokka ewamwe tewalina kujjawo ssanyu, byonna muli basibe. Basenga bamwe tebaafumbirwa, bani tebaafumbirwa. Kati ekiwala kisanze omuvubuka alina ku ssente, bateeseteese okwanjula. Bazze banjudde balese ebintu tanka, motoka biki, bateeseteese embaga nga ya nnaku za mwezi bwezityo omwezi ogw'omukaaga teguludde gutuuse, bagenze mu kyaki bagattiddwa oba muzikiti babawooye. Munnange kano nno njagala mukawulirize bulungi. Munnange nga bateekateeka mbaga ng'ewaawo nga tusanyuka nga twambala nga tujaganya, abazina nga bazina buli kimu, keki nga basala maama nga gabanna enfumbiza omwana, n'omwana nga gamaama olaawo enzija ekisirani ku luggya. Munnange nga bagenda. Obufumbo bw'omanyi nti butta, okimanyi nti butta, nga famire nammwe mukimanyi tewatera kuba mbaga. Mukuzi ne basenga bamwe mubalaba, tewatera kuba mbaga. Kano njagala mukakwate bulungi kuba bulijjo mubadde temukamanyi. Olutuuka nga muganda wammwe ateekateeka kwanjula mbaga bikyera ng'ebidongo mubikuba, ngiri emikulu bwe gibeera bagattibwa ng'abagole baseeyeeya mu mmotoka zaabwe ez'abagole, naye nga kiri ku likodi. Jjajjaffe omusajja teyakola mbaga ne baganda be. Basenga ba taata bonna bazze bazaalazaala buzaazizaazi era balina abaana naye tekuliko yayanjula. Bakitaffe kuliko omu eyawasa embaga n'abalala tekuliiko, nga bwino mumulina history mumuyina. Buli lwe mukola embaga ku kika ewabadde embaga waddawo okufiirwa omuntu ow'amakolo. Ndowooza nenywere ne ku lwendo olw'otuzimaada kubanga abulirira omugezi takoowa. Maama male n'okwegolola mu nnyabo, muzzukulu wa bisigolo etema nakali mu ssingo. Bannange abuulirira bano oba bategeera nkiddamu. Kiri ku likodi. Jjajja waffe omusajja yalina jjajja naye teyali mbaga, oba si ekyo bo beewasa, naye bwe yazaala abaana bataata basenga bonna bazaddezadde abaana era babalina. Baafumbirwako abamu babeerako mu maka naye gaavaawo, tekuliko yayanjula, oba yayanjulamu yali omu. Naye nga kiri ku likodi mu famire tukuze, kati waliwo mbaga zijjawo naffe abaana weetuli, asajja batwagalako be bagenda. Olunaku lukedde, muganda wammwe afunye omusajja eyo gye bayitira mu Kampala oba e Bulaaya. Biyagadde omusajja alinamu kasente, bateeseteese okwanjula musanyuse. Bateeseteese olunaku lw'embaga nti gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi bweziti nti ye bagenze mu kyaki bagattiddwe bamuzikiti babawooye. Ewaka ebidaala bigize emmotoka ziseeyeyezza, bamama bambadde gawuni zirumye, osambye gawuni. Embaga ezo zitta. Ndowooza le batandise okutegeera kati. Maada embaga ezo zitta. Mugende nga mulondoola nnyo famire mwe zizze zibeera. Bwe zitatta bano abafumbiriganiddwa, obufumbo obwo buggwawo bubi nnyo, ate bombi ne badda emabega. Embaga ezo bwe zitatta nkiddamu, ng'ewamwe mu lujja wabaddewo embaga ku ebyo byemmenye, bwe watafa muntu w'amakulu, bano abafumbiriganiddwa baawukana nnyo
obutadda mabega naye nga mu kwawukana bagenda kusigala sseke okugeza abafumbo basobola okubeerawo nga tebagattibwanga mu kyaki ng'era tebakolanga mbaga naye ng'omusajja yakyala bukyazi wammwe n'aleeta kasukaali kwe tuyita okukyala nga si kwanjulwa obufumbo bwe mwattu ne bubeerawo era bwo nga tebulina buzibu ne kabatanda ne mugenda mu kyaki ne mweteekako akaweta ndayira okufa naawe kufa kwe kuli twawukanya teriba kirinjawukanya naawe nkulayirira mwami darling sweet heart kamonde nja kuwanga buli w'onooyagaliranga oba mu nkuba oba tuli mu kisenyi oba tuli mu nnimiro nze ggwe onoomanyanga okufa kwe kuli twabula mwami baze okufa kwe kuli walumbe yali twawukanya nkugamba bwe nti ggwe wenna obufumbo bwe buwangaalako nga temwetaddeeko kaweta naye obuzibu kugenda mu kyaki nga bulijjo muli mwenna tewali buzibu ne mugenda mu kyaki ne mubateekako akaweta mugende nga mulondoola famire ezimu ez'enjawulo eziyiseeko mu mbeera bwe zityo waliwo abamu abafuna omukisa ne bubeerawo naye ennamba esinga nga mumaze kubaako mwenna mulina n'abaana 4 3 5 abamu bagenda mu kyaki ne bagattibwa okwawukana we kulabikira eyo nayo part of science mukusike ebiseera ebisinga obufumbo bwawukana omuwala onajja n'abeerako ebintu nga bimubanja era nga bimulesa abeere mu maka omwazaalezaalemukko biki nga bigamba obudde bwonna ajja tuwa ebyaffe obudde bwonna tujja mutwala mu kika kye asamire asimba empagi akati munnange gwe ng'omusajja omuwasa ng'olowooza ajja kuba wuwo ng'olayira mbu nja kunywererako kutuuka lwe tulifa omwana waani ani yamukuwa muve ku bino ebyabalya mmere abazadde bebagamba mbu simanyi ndeetera gomesi n'ekkanzu si ebyo waliwo abaana bba abalondwa lubaale ng'aliko olubaale aliko omuzimu ogwasamiranga naye ng'omulina mu maka naye nga taligabeeramu nga mwerina kati muzadde naye nga toliwangaala naye mwebali naye nga tomanyi nti aliko ne lubaale alina ebintu ebimukwesemu naye nga tomanyi famire nnyingi nga mulimu omukazi ng'ali bamusamize naye nga babeera nabo tebakimanyanga famire nnyingi nga mulimu omukazi ng'aliko empewo zamulonda aliko n'amabala ng'era alina ne byalaba mu birooto naye nga abali naye tebamanyi wabula bba bwe bagenda okunaabakanya kulaba bbala eryo naye nga tamanyi nti alimulekawo okitegedde kati naye nga muli mu bufumbo buteredde kati otuuka nga mugenda mukuba ekirayiro ndayiro okunywererako okufa kwe kuli twawukanya maama n'omuntu alina ebbala kufa kwe kuli twawukanya ani yamukuwa temunseesa maada bannange ebintu byawanoolebwa aleta okwegululamu maama enkoko gye naliddeke ate munnange twali entula ku luli ne tuzikoowa ne tulya ebigaaga twabikoowa ne tulya doodo bannange ennaku eno woosamirira ofuneko akalembereza kati kanneegololemu kuba nakedde kulya kakoko wano nengira bwentyo nenywa ne ku kacaayi kati mbadde neegololamu kakke manyi omuntu okwogeza kuno nakuli noyogera nga leediyo nobanga ekyalaani kakati bwe tudda ku poyinti esoose nkiddamu kino eri abafumbo nga mulina omwana asooka mwana owokubiri mwana owokusatu oba wakuna oba wakutaano naye nga weemuli tewali buzibu naye nga mukyalawo alina ebbala nga naawe omwami olimanyi ng'era alina ebintu byaloota oluusi ebimu n'abiraba ng'era atera okubuulirako alina ebimu byatakubuulira oba wali wajja n'amukozesa mu kirooto naye nga ne mukyala wenyini akimanyi nti aliko ebintu byalaba waba yeebase ebirala okitegedde naye nga obufumbo weebuli nga temwayanjula temwagenda mu kyaki naye nga weemuli wabula ng'empewo ezimuliko zigamba nti katugira tuteekateeka agira akyali ne mwana munne kuba tamuyisizza bubi naye bw'anaaweza abaana 6 tulimutwala n'atuweereza
tuli mujjawo wano n'atuweereza, tuli mujjawo wano n'addayo ku kika n'atuweereza. Kati munnange bano abantu basudde ab'oku byalo bannaye ojja ogattibwe ne mukyalo bannaye mujje muve mu bufumbo bw'ekibi bannaye Allah bagamba mujje omuwoowe kibi bannange osiiba n'omukazi atali muwoowe oluusi ebya kyaki bannaye obufumbo bwo bwa kibi muve mu bufumbo bw'ensonga. Munnange bakajjajjatta nga tebabanyiikirako nga temutandika nkiiko za mbaga nga mugenda mu kyaki okulagaana n'okusiba akakalu ku mukazi ataliwo gwe batakuwangako ne bw'oliba wagenda mu balya mmere abazadde n'obawa ekkanzu si byebyo. Omwana aliko ebbala abeera mwana wa misambwa, omuntu alina byalaba aba mwana wa misambwa. Mwegendereze abamu nga mulina amaka nga temukolanga mbaga ne mulozo zikola oluvannyuma zandibaviiramu okwawukana. Ekigambo kye mwogera nti okufa kwe kuli twawukanya kimala kyekyawula abantu. Okufa naani? Okufa n'omwana waani? Okufa naani? Ale nno bye tubagamba babitwala ng'ebyokusaaga ndowooza mwabisasulidde. Si byakusaaga. Nze nagamba bwe bakubyange ng'ogenda kuwangatto nze nkubuulira ate nze nkubuulidde kati oba wetta nga mugenda kugattibwa gw'omanyi. Nze olijja n'onjulira n'onneebaza nze bangi nnyo bajja nakugamba Mulangira nkuleeteddeyo ekizike kuba ekigambo kye wayogera nawala n'enkiraba kyatuukirira. Nze bangi bandeetera ebizike. Oli nakwetera ekizike nakugamba Mulangira genda ku bbucca genda wenywera amata bulijjo googera nako najja maaso ku maaso nagamba Mulangira ekizike kiikyo nange sirina kyakukolera byonna byewaŋŋamba nabiraba. Okitegedde kati abantu ng'abo kati ffe tujja bagamba tubagambe mwe mumanyi mujjemu bino mubiikirize n'abaana bammwe. Omukisa tebagukaka, n'obufumbo tebabukaka, n'obugagga tebabukaka. Bangi basomye, abazadde batunze ebyabwe, abazadde basongodde emba, abazadde banywedde ebikyayi ebikalu ne baweerera abaana ne batunda ebyabwe ne batunda ne ku bibanja ne baweerera abaana ne bafuna ziddiguli zidiploma biki abamu ne bakoma mu institutions ez'enjawulo. Emirimu ne gibula ne gigaana. Mulimu n'abazadde abansesa kiri ku likodi. Jjajja w'abaana eyali akuzaala teyavuga wadde eggaali. Basenga abammwe babeeranga mu kyalo, teri yakyuka mbeera aggendako mu kibuga. Okitegedde mwabazzeewo ligimu taata ne bannyoko, teri muntu afunye embeera nnungi, mwena tewaliiwo akoze n'ayitamu. Kati taata otunda n'ekibanja oweerera omwana oga omwana ono yalitununula. Abaana abasinga abasomye nga mubuliddwa ebyokukola mudde ku likodizi za famire zammwe mabega. No, si likodizi, history. Mulondole history w'emabega mu famirizi zammwe mujja kukitegeera, mujja kutegeera kiki ekibabuzizza emirimu. Okitegedde okusoma kulungi, omuntu alina okumanya Oluzungu ate n'ensi etambula n'abasomyeko. Okitegedde kirungi ne kye tubagamba muleke kusoma nga musuubira, musome okufuna amagezi amalala mugatteka amazaale. Okusoma kirungi si kibi era sinza kuwagira muntu ataweeredde mwana, wabula mmwe abasomi soma nga tosuubira bugagga. Muleke kubeera nti musoma kufuna bugagga. No, ensi teri muntu agisuubiriramu bya mu maaso, wabula ensi tweteekerateekera neeteekereteekere. Ensi kugyetegekera nti singa kino kigwawo nzirukira wano. Singa mba nasoma nendekawo ebbaluwa zange ez'okusoma ne nnyingirira obuzimbi n'empeereza n'enjiga okuzimba, kasita ebbaluwa zange ziri gyeziri nti ensi tugyeteekerateekera bweteekeziteekezi. Bwe tuba tutereeza empewo oba lubaale, tebatereeza lubaale ng'osuubira bugagga, batereeza kufuna mirembe, obuwangaazi n'obulamu n'ekyokulya n'ekyokunywa. Okitegedde atereeza lubaale. Gwe wenna atereeza lubaale ng'osuubira nti mpewo zaffe za bugagga, nkusaasiddeko nnyo ne nkutumirako nnyo bw'obikolanga n'obiggusa ng'osuubira okukusasula. Lubaale bakola mukola, akola lubaale abanga mulalu, akola lubaale kyagabudde wali tatunula mabega, akola lubaale bw'oteeka ennyama ku kyoto togobaako mbwa ng'ezze girya. Okitegedde ky'ogabula tokimanyi,
ne kyonoonya tokimanyi obula okiraba mu birooto tomanyi bwe kifaanana oba kibeerako omukira. Okitegedde? Akola lubaale takolera mu kusuubira, akola lubaale akola bukozi kujjawo kibi kisikire mu famire. Emirembe kwe kujja, obugagga kwe kujja, essanyu kwe kujja, naye tebasuubira bugagga. Omwana omusomi ng'osoma leka kukola ng'olina by'osuubira. By'osuubira tojja kubifuna. Ensi balina giyitamu nga musiru. Ensi olina kukola ekyo kikugambibwa. Ggwe fuba kulaba ng'okiwangula buwanguzi, olinde kinaakivaamu. Omukisa mpewo. N'abasomye tebalina mirimu ate abatasomye balina emirimu. Kyekiki ekyo nti amagezi amazaale gasobola okukuyambako emirimu singa giba gikubuze n'eri gy'osomedde. Mwattu n'osuubula emmwanyi n'obeera mugagga muzibu. Okitegedde? Magezi gagoba nswera ku bbi. Akati mulina okwegendereza. Ebintu by'obufumbo bino bizibu. Obufumbo kiri nga history wammwe mu family nga muzze temufumbirwa, muzze temwanjula okuva ku basenga mmwe, ne wabaawo omwana n'aleetawo embaga. Eryo essanyu lye muyitamu. Essanyu eryo kasita liva ewaka wayita ekiseera kibanga kya myezi 6, myezi 5, myezi 8 ku mwaka, ne mufiirwa omuntu gwe mumanyi ayinza okusasulira essanyu lire lyonna. Temufiirwa muntu bana batalina makulu, mufiirwa muntu w'amakulu nga mwateekawo embaga nga lubaale yagigaanawo. Batumiddeko nnyo abadde tebakimanyi. Naye nze bwe ntyo anneekoonako yagwa. Nze bwe ntyo munnange. Ako nze mbalayirira osobola okutambula n'otuuka ku nnyanja y'omunnyo n'ova ku nsonda za Uganda n'otuuka ku nsonda endala. Abantu bangi bali mu nnono zino, abantu bangi bazirimu. Ako kaama kakusike, teri muntu abadde ayinza kakugamba. Ako kaama kakusike, teri muntu abadde ayinza kakugamba. Kababeere nga oli asamidde emyaka emeka kabe nga ayogera nnyo. Mulimu abantu abali mu buwangwa n'ennono nga boogera nnyo, bafaayo nnyo okumattiza kino na kiri na kiri na kiri, naye nga byakungulu. Twagala ebintu by'omunda. Kati ng'ekyo waliwo essanyu erijja mu famire nga litwala muntu. Mwegendereza abaleeta embaga ku bika, naye nga history wammwe, history yakuwa ekiddako, history yakulaga ekijja. Bwe bagambanga nti ensi tewangulanga ku mupiira ne bwetuuka ku final era bagikuba, history yakulaga ekiddako. Okitegedde? Omulembe gw'abajjajjammwe tekuli bakola mbaga, oba omulembe gw'abajjajjammwe mulimu omuntu omu yakola embaga. Kiri ku bwino ne waddawo kitammwe ne basengammwe bazadde era abaana babalina era bafumbiddwako mu maka ne baganobamu ne bawunzika nga tebalina maka, wabula ababaagala nga bazze baba nabo. Ekintu ekyo ne kikwata mmwe abaana, era abaana ne mukula ku nzija nga temuwasa temwanjulwa. Okitegedde? Wabula mummwe ne muvaamu omwana omu n'afuna omulenzi ng'alina ku ssente, n'aleeta omukola awaka, ne bakyala ne banjula, ne mukola embaga ne muzimba ebidaala, ne musanyuka ne musamba gawuni. Nkubuulira mazima, history wammwe nga tabadde mu mbaga, eryo essanyu lye muyitamu. Bwe liyitirira obungi liba lijja kutwala amaziga agaliyitirira obungi. Omuntu ali biravudi, omuntu gwe musinga okwetaaga mu bulamu, omuntu ow'amakulu mu famire, be batera okugenda ng'ewaka wabaddewo embaga bwetyo nga tezitera kubeera mu famire, be batera okugenda. Ekyo ekizibu bakolerera kikolerere. Muddeeka mugjewo ebintu bikyetondeka, ebyetondese mu famire nga si bya bulijjo. Famire zaawali bafumbirwa bawasa, ewammwe tewali wadde, naye ga kitammwe agabuyabuya gagaanye okutuuza abaana, okusalira wamu amagezi, okubuuza naye kiki kino? Ogamba otya nti zaali nteekateeka za Mukama abaana bange obutafumbirwa? Ogamba otya nti zaali nteekateeka za Mungu
teri kijja nga Mungu takimanyi. Lwaki obuguyaza abaana okutuuka ku ekyo? Lwaki buli ekijja ekikangabwa mu family lwaki ogamba nti Mukama Katonda teri kijja nga takitegedde? Lwaki obuguyaza abaana okutuuka ku ekyo? Kiki ate ng'olinako bye wamanya? Omuzadde n'obuguyaza abaana, omuzadde n'osirwaza abaana, omuzadde n'asongoza emba ne zijula n'okwatika n'abeera ng'amwenyereketera mu kikopo naye ng'omwana akomyewo ewaka amubuuza taata lwaki embeera eno ensumbuwa. Omuzadde n'asooka amwenyeza mu kikopo ng'anywa takikulaga olw'okuba atunudde wansi, n'amala n'asituka lumu n'abuuka n'alyoka kukambuwalira naganza ebyo wani wange tojja kubikolerawo. Naye nga gutaata gwo gulina kigumanyiiko, waliwo ebintu ebizze byogerwa nga gukula, waliwo ebintu ebizze byogerwa nga kitata kyo kikula nga kiina kikimanyi, lazima alina kyamanyi, kitegedde, yawuliraku. Kale waakiri waba teyakitwala ng'ekikulu, omwana akubuulire nti sengaawo nakatudde, ensonga ezo yazoogerako, waakiri omwana omanye. Naye lwaki osindikiriza omwana fulaati? Lwaki olaga omwana nti tolina kiwali owulidde, tolina kiwali otegedde, mu kika muno temuli kintu na kimu, ate ng'olinako ekyakutulako kw'omuwongo? Mwannyoko nakatudde yayogeraku ku mbeera ezo zimanyi. Jjajjaawo bwe yali tannafa yayogerako ku mbeera ezo zimanyi. Sengaawo ow'emubende wamulabanga n'essabo, bwe yafa ne bivaawo. Muzadde abaana temwagala mubazibule maaso kubalaga nti twalinako essabo mu famire, olw'okuba ku kyaki mutona nnyo, olw'okuba gwokwera ku kyaki, olw'okuba agazadde agamu gatuuka mu maaso g'abafaaza ne geewumba gonna ne gabanga obutiko. Okitegedde? N'olaba ekizadde kitammwe omusajja alina embavu n'agenda sebo faaza mbadde nkusibiridde wano enkutayo ettooke n'enkoko. Sebo faaza onyomu kasupu. Eka muli ku bigaaga. Kyokka ekibaliisa ebigaaga emyoyo gibabanja mu famire, kyokka kitaata kimanyi, kira kikimanyi. Ne kituuka mu maaso ga faaza ne kyewumba obukooti, kigenda okuva eno waka ng'ekkooti ze zimbye ng'olaba musajja, ne kituuka mu maaso ga faaza ne kyewumba obukooti kiti ne kyegolola namu ne kikwata emabega kabina. Sebo faaza nze ne famire yange tutudde ne tukwebaza emirimu gy'otukolera n'okutulewa emyoyo eri Mukama Katonda affe. Sebo faaza ntukwetera ettooke lino n'enkota y'ettooke, Mukama ng'onywemu kasupu, oyongere ddala okubunyisa ekigambo kya Mukama. Nga obukooti kibuwumbyeko kyonna kyegolodde kiringa ekitali kisajja. Okitegedde? Kyokka kimanye ebifa mu nnyumba. Abaana ne mujja mukula ne mubula obufumbo, ne mubulwa buli kimu, emirimu ne gibula. Okitegedde? Kati n'okomawo okubuuza kitaata ekyo nga kitya faaza. Bw'oba onookola ekyo tolina kutya muntu, ensi ekulumira bw'omu ku buliri. Njagala ogwe eddalu tulabe faaza bw'anaakubeererawo. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwebityo. Kale no tulina okubeera abantu abeegendereza. Obufumbo bwe butta, si buli bufumbo nti butta, naye njogera ku bufumbo nga ewammwe kiri ku likodi, history wammwe muze temufumbirwa, muze temuwasa, naye nga temumanyi kikyabagaana, ne wabaawo asika omuguwa n'ajja ateeka embaga mu famire. Era batera okugamba nti nze ekikwa nkijjeewo komaaniina pumbaavu. Batera era tera bawulira ekikwa nze nakijjawo. Kale mulinde omuntu gwe munaafiirwa mujja kukwasaako ebiri. Essanyu gye likoma okuba eringi naye nga lubaale yali yalijjawo, temufumbirwa temuwasa. Abantu abatafumbirwa abatawasa temulina kuwaliriza, embeera mugireke nga bwe mugiraba. History wammwe baba alaga nti
jjajjammwe teyakola mbaga, kitammwe ne bakitammwe ne basengammwe tebakola mbaga, nga nammwe ze sayinizi ze mulina temuwalirizanga kintu ekyo, mujja kweretera obuzibu. Muleke kuwaliriza ekintu kye muzze temulaba mu famire. Mutuule butuuzi, musale magezi, mukimalewo. Oyo abalubaale aba yeetaaga okusamirira. Abalubaale nga yali alina ekiggwa ki ne mukisaanyaawo. Okitegedde? Era nga mwenna mutambulira mu ffa. Era famire bwe zityo ziba ziroota nnyo ebinnya. Abantu ab'enjawulo nga bagwa mu binnya. Abantu ab'enjawulo nga ebibagoba bibagoba, amagye gabagoba buli kimu, baloota abaana abato, baloota balinnya ensozi, baloota biki. Abantu abalina ebizibu ebyo mu famire, ebyo bye birooto ebitabava ku mitwe. N'abantu abazimba amayumba ne gakoma corporate, amasabo mu famire gaba gatutte ebiseera nga baagaana okuzimbira lubaale ennyumba, mayumba gakoma corporate. Abantu abalina amayumba ne mubeera nga muzimba ne mwewola mu banka nejja negitwala nga tonnaba giyingira. Abalubaale nga abanja essabo nga mmwe temulina kuzimba we musula nga lubaale talina waasula. Abazimba amayumba maka gammwe nkya n'ofuna ekizibu n'ofunirawo omuguzi. Abalubaale nga mwagaana omulaga waasula ng'ate mwe mulina we musula. Wazimba amakaago n'onoonya omuguzi akuweemu ssente nga gwe tonywezaawo kikyo. Abeera lubaale nga naye talina waatudde nga yenjera bwenjeza ali mu nkoola, kyokka nga ate mmwe mwagala okudda mu mayumba muwanike ensigo. Temujja kufuna muwanika nsigo, mbabuulira. Kitegedde? Osanga omusajja nga ali mu nnyumba awanise ensigo azitunuzzaamu faani ziwotose. N'omusanga mu kiwala ekimpi, mulimu abasajja abamu abalina ku busente, mu kiwala ekimpi atudde mu kasana, ensigo ziwotose azitunuzza mu kasana. Temujja kufuna we mubeera. Amayumba mujja kugatunda, amayumba mujja gasinga mu mabanka, mujja kuwaayo ebyapa bbanja likulema okusasula, banka ejjetwalewo. Naye nga sayansi wa bwongo ewammwe mu kika waabeerangayo ekiggwa kyakoma ku mulembe gwa jjajja wammwe. Abazadde abaddewo babakuza nga babafuula babuyabuya, ne musiriwala ne mulowooza nti ebintu ebyo si bituufu era tebiriiyo. Kati ekiggwa ne kikoma ku mirembe gy'abajjajjammwe nga bakitammwe baakirabako, baga jjajjammwe yali asamira. Kati mwe ne mugenda mu bibuga ne muzimba amaka, enkya n'ofuna ekizibu n'ogenda mu bbanka n'owaayo endagaano z'ewaka, ebbanja ne likulema okusasula, ennyumba ne bagisika. Oba si ekyo n'ozimba ennyumba nga gwe buli nnyumba gy'otunda gy'ozimba ofuna ekizibu, n'ogitunda n'ogiggyawo, buli poloti gy'ogula ofuna ekizibu, eyo n'ogitunda n'evaawo n'ogamba ndigula. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abalubaale nga yabulwa waabeera nga naawe ojja kwenjeera, ojja kubuna nguudo. Nga bwe tusula ku ttale naawe ojja kusuzibwa nga busuzibwa. Tojja kuva mu mizigo, ojja kufa opangisa. Naffe tusula mu ttale, naffe tusula mu miti egitali gyaffe. Kubanga lubaale bwe mumumma ekiggwa atandika kusulanga mu miti gy'abanneyiba. Eriyo abantu abalemedde emizigo nga n'emyaka gigenda. Eriyo abantu abazimbye amayumba nga gabalemedde ku misingi. Eriyo abantu abayiye ebikola mu zipoloti nga n'amataffaali gamezeeko ebiddo. Eriyo abantu abatunze amayumba gaabwe naye nga bazimba bagaagala, bagazimba bagaagala. Lubaale ali mu miti, lubaale ali mu nkoola. Muganye okuddeko kubuuza history waffe agamba ki? Waliyo abantu abakulu abaalaba ku masabo ago. Kati mwe muddidde abaana babonaabona ku zifamire ne mubalekerera ne mubasuula ne mulowooza nti basiru busiru baagwa eddalu baagaana okukola beesiruwaza, ne mubalekera ne mudda mu Kampala ne muwotosa ensigo n'osanga omugaga ku kabalaza maama nakatudde kyayi mundeetere wano, akasana kano ak'enjuba evaayo kamukubyemu, ensigo ziwotose alinga enswaswa ku gundi. Mujja ziwotosa nnyo. Mweyagale nga muli nga mweyagala, mukiweemu akaseera ojja kulaba ng'ebyo bisaanawo. Sayansi wa bwongo. Eddiini tejja kukuyamba, eddiini tejja kujja ku byammwe, eddiini ereke kwawula ku famire zo, ereme kujja ku kikaakyo. Mbaagaliza olunaku olulungi. Weewaawo abakuume lisodde ne dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.